kuba olabantu abadolikodinga gina emizimu yengire motoka nkwegayite. Yeah, it is the final channel. Tukomyewo simanyi wachi weekend na mawulire gakyali gannaku. Tukomyewo ne Pastor Bujingo ne mukyala we. Twali tumanyi nti ku mulundi guli pressure yaliwo bembere yaliwo yonna yali ekakanyiza ku musumba Bujingo ng'ebintu by'omumaka bifuse bya maka tebijja kudda mawulire. Tetunyumirwa nnyo bikolako nnyo naye lwakuba nti tuli bannamawulire ekibeerawo kye tubawa. Kati omukulu ono obusumba Bujingo yagudde ku zadde lye lyennyini lye yeezaalira n'akubanga akuba ekyokuttale. Entabwe nno yavudde ku ki? Abaana bano baasindikiddwa nyaabwe bagende basabe ku fiizi ewa muzeeyi. Muzeeyi simanyi kyamutanudde agenda okulaba nga bamurikodinga. Yakubye bali mizibu n'abayita emizimu. Tamanyi mizimu kigino gye yeezaalira. Se omusumba egyo emizimu go wagizaala era gijjo go wagituuma n'amannya. Kati simanyi mizimu ki wegibanga ddala mizimu egyo gijjo go wagireeta. Naye ffe tubalabanga abaana bo abatalina kuyingira mu njawukana zammwe n'omukyala. Olw'ensonga okwawukana kubeerawo era obutakkiriziganya mu bantu abakulu bibeerawo, naye omusango tegulina kuba ku mwana nti mujja kutuuka mwesonyiwe ng'abaana bano ate tebasomye ng'ate bakuze. Kati ekizibu kya leero obenga okyongeddeyo mu maaso kuba n'oba anyigira mukyalawo otya. Nze kyemmanyi ojja tuuka ekiseera osonyiwe kuba ffenna twali tunyigiddeko abantu, naye woonoosonyiwa abaana bano banaaba bakyali mu myaka egiddayo okusoma, onooba tutaataganyiza obulamu bwabwe bwe maaso. Teweetondera bizibu bibyo. Ensonga eyo gitunulemu musumba. Wabula twafunyeyo ku maloboozi g'omukyala nga nnyonnyola ng'akaaba ng'asaba Speaker Kadaga, Honorable Nakiwala Kiringi bayingire mu nsonga za famire yeeno, kubanga agamba omusumba poliisi temusobola, omusumba ne kooti tezimusobola, omusumba ali waggulu w'amateeka gonna agafuga wano e Uganda. Ng'omukyala abamulekera ennyumba amatiribona gy'asulamu nga bw'ogiraba, naye ebyo tugenda ku kyaki era administrator we yabituweereza ebyo byo administrator we yabituweereza. Obangiyita emmese ya mu kyaki kuba gye yali akola ku kampuni eya Salt Media ekulirwa omwami era omusumba Bujingo. Bwe baawukana bamugoba. Simanyaawo eddembe ly'abakozi we liyingiriramu oba waba mukyalawo eddembe ly'abakozi awo teriyingiramu. Bamugoba, talina ssente zaafuna, alina olabirira abaana. Omukyalo nannyonnyola n'agamba nti ebyokulya babigenda ku kyaki babeeranga bagenza okulamaga ne bagendako ku kyaki ndowooza ebirabo bye baleesaawo ne babeerawo abamudduukirira ne bamuwa. Ndowooza tunaaleera nakumukyaza ku kyannaku funa obuyambi. Teebereza omuntu asula mu kalina nga tasobola kwegulira wadde ka street. Embeera eyo njagala ogiteeberezeemu. Osula bulungi buli kimu kyaliwo naye ebintu nga ebikyuka. Kenzo yayimba nti bikyuka. Ebintu bireka byakyukira omukyalo ono Teddy Bujingo nga kati embeera yamutabukako. Omuzira kisa yenna gy'oli osobola okuyingirawo n'oyamba, naye omuzira kisa ne waatayingirawo amateeka waakiri gakole. Bwaba baawukana abantu bo baawukana. Ku okwawukana tukukkiriza mu nsi kubeerawo, n'omusumba okwawukana kubeerawo, naye yawukana ne munno gwe wayitako kabiitewo mu ngeri etegeerekeka ogambe nti twala kino ne kino ne kino nange ntute kino ne kino, ate gwe okyalina amaanyi okyasobola okukola. Nze nandirowoozezza omukyala mutemere kyonna ky'omutemera atandike obulamu obubwe mwawukane mu mirembe obulamu bweyongereyo. Abantu abaali babaddeko ab'omukwano wadde muba mwawukane mu ngeri etegeerekeka mugambe nti obwo obufumbo buganye. Sisobola kunenya Pastor Bujingo ku ky'okwawukana kubanga kw'okwawukana kubeerangawo bannayo obufumbo si bwangu era tosobola kasukira musajja munno jjinja nga tonnabwigezaako, byo bizibu. Wabula nsobola okumunenya obutalabirira baana be. Ekyo kyo nkimunenya nti n'obeera nga oli otya oba otya, oli omwana gwe wamuleeta ku nsi teyakusaba lyali ssanyu lyo
kati bulina kuba buvunaanyizibwa okumulabirira. Ekyo kyo tujja kunenya pasita, kweyo y'embeera tujja kunenya, ekya famire yo tetujja kunenya kuba tetumanyi kyabaawula, tetumanyi kyabagatta. Naye okuba nti wazaala abaana n'obateeka ku nsi kikkakatako okubakoleza okubeerako n'obuvunaanyizibwa gye bali, kuba tebeesalirawo kujja. Tebaalondawo nti nze leero kabanzaale wa Musumba Bujingo, enkya banzaale wa Honorable Gundi. Nedda, ekyo kyo tetukirinaako kontrol ng'abantu. Katonda yakirinako kontrol, era waaba yakuwa obuvunaanyizibwa obwo tukusaba busabi obutwale mu maaso. Anyway, abaana baava wano ne mbagamba nti mugenda, ne bangamba bagenda kumulabako n'okumutegeeza bya school fees. Ne mbagamba mugende. Ne batambula kugenda ku ofiisi ye bulungi nnyo, era baagenda ne bamusangayo. Bangamba nti ne batuula wansi, ne batandika ne bafukamira wansi, ne bamubuuzaako, ne bamala ndi omunyumiza tuludde okulabako biki. Naye oluvannyuma mbu baba banatera okusimbula. Ne bamugamba dadi nti twazze okulabako, naye twagala ne tuition atuuse. Oluvannyuma baana bakomawo wano nga bakaaba amaziga amangi, tebaagala kwogera. Bakaaba bakuba emiranga ne mbabuuza kiki ekibaddewo. Ne baŋŋamba nti dadi atugobye, n'ayogera ebigambo bingi, n'agamba tuve wano biki. Ne batugoberera n'okutukuba, ne tukuba enduulu nga twagala obuyambi. Ne batusikaasikanya. Ekituufu kiri nti nze natutta omusango mu kooti nga mpita mu balooya bange. Natutta omusango mu kooti nga muwaabira olw'obutasasulira abaana school fees ne maintenance. Kubanga school fees kati abaana kacyanga baana batandika okusoma. Teri yadde simu nti nno oba akubibwa simu oba kiki. School fees ku masomero batandise okumpandiikira nti abaana bagenda bagoba. School fees abadde nga amusasula. Naye neewuunyiza nti nno abaana ku mulundi guno bwe bagenda. Kubanga tutandika okuteekateeka okusasula school fees gubeera July. Naye abaana bagendayo mu July nga gwako. Nga bagamba ne bagenda okumulabako n'okumubulira engeri ya school fees. Sente ze bagenda okusasula n'okulaba engeri gye zigenda okusasulwamu. Bwe yabalaba abaana yabagoba bugobi n'okuwagala obbakuba. Nze ensonga eyo bwe nalaba ng'eri bwetyo, kye nakola ne ŋŋenda okwogera ne balooyazi be. Balooya ne baŋŋamba mbu nno bo tebibakwatako ebyo. Ne twogera balooya bange, ne twogera n'omulamuzi. Omulamuzi n'atuyita n'agamba mujje nga si musango, wabula ng'ayagala omulamuzi ng'ayagala tutuule twogere ku ky'abaana, kubanga omulamuzi ng'alina reason egamba nti ekintu kino abazadde baba bakyankalana tekikwata ku baana. Abaana balina eddembe lyabwe ery'okusoma. Baakamuyita emirundi 2 ng'agaana ogendayo ne balooyazi be nga tebagendayo, era nga bajjako n'amasimu. Balooya bajjako amasimu, naye najjako amasimu. Ne tugenda ne tutuula ku kooti paka lwe tutuula ne tukoowa ne tutambula ne tuvaayo emirundi 2 nga ntulayo ne balooya bange naye nga talabika. Of course okusomozebwa kungi, kubanga mu ntandikwa twakola ebintu. Twakola siga nti tetwakola. Twakola nga tumanyi tukolerera abaana baffe. Kusoma ne future yaffe. Naye ate kati ekiseera kyatuuka nze n'abingobamu, siina income yonna nti nsobola okulabirira abaana abo nadamu kigambo kya tuition. Naye okuva w'emyaka 4 nabanga school fees za buzibu tezirabika paka kuwa university, kuba university 2. Kati ngenda bakola ntya? Abaana betwogerako tulina abaana 4, naye omu yamaliriza okusoma. Kati 3 be bakyasoma, 2 be bali mu university, omu ye baby ow'emyaka 4 ali mu nasale. Omukyala Teddy agamba accounts ze zonna za freezingibwa. Takyasobola ku accessinga wadde nusu 10, wadde 10.
bigambo bye omusumba tannaba kutubuulira oba ddala bwekityo bwe kiri, naye okusinziira ku maloboozi ge tulina kyekyo mukyala Teddy kyagamba. Nandisubidde ng'omuzadde yandibadde atwala obuvunaanyizibwa okulabirira abaana, naddala omuzadde omusajja, kubanga eyo ye yali source of income yaffe Salt Media nga ye source of income. Kati yabyenzijjamu sikyalina buyinza bwonna ku byo okitegeera. Nali among the directors, sikyalina buyinza bwonna, sikyafuna yadde allowance. Nandigambye nti oba naaligyemu ssente neerabirira abaana naye sirina. Mukyala Teddy adda maaso n'asaba Honorable Kadaga, Honorable Nakiwala Kiyingi n'ebibiina byonna ebirwanira eddembe ly'abaana n'abakyala muyingire mu nsonga zino nga tezinnasamba ddagala, zikyasobolera ddala okutereezebwa ne ziva mu mawulire abantu ne babeerawo mu mirembe, naye muyingire mu nsonga zino kuba amateeka galabikanga omusumba Bugingo y'amateeka tegamukwatako. Ne kaakati mbakubira omulanga abawuliriza, kubanga era minisitule weeri bakiyingiremu ebintu ebimu bizibu, kubanga kiba kyangu kyakwogera naye okukola ne kigaana. Kubanga nze nga bw'obadde ogamba nti Kanani twabeeranga mu kanisa, musumba yennyini n'ayogera n'agamba nti omusajja atabalabirira baana abakimmonde, bw'atyo bwe yayogeranga, okitegeera. Ne kati nze neebuuza kiki ekigenda mu maaso. Nkubira omulanga ebibiina by'abakyala abazadde bayingire mu nsonga eno, naye ate ne bataata nga bataata b'eggwanga, kubanga omwana azaalibwa taata ne maama, ate taata yenna abeera taata wa ggwanga. Omwana omuyambuza n'angamba nti naye ekyo ekintu weekityo kirabika kitya mu famire yaffe, kubanga embeera bwetu twali tetugisuubira. Yangamba abaana ku masomero gye basomera babeeranga babagamba nti nemwe muli bulungi, mwe bazadde bamwe basumba bali bulungi, muli bulungi. Embeera bwetu tesobola kutuuka wamu. Naye mbu kati be babakubira ne bagamba wamwe kati bino bye biriyo. Ekirala kisinga okuneewuunyisa kwe kuba nti no tutuuka ku level ey'okubanga ekkooti kati yetusalirawo, tutuuka okuba nga tugenda mu kkooti etusalirewo abaana banaasoma oba tebaasome. Ate omulamuzi n'atuyita nga si musango wabula ng'ayagala kwogera naffe, ne tuba nga tetusobola, nga munnange tasobola kgenda kujja, ffe ne tutuula jasi nga ayagala tuwa advice, kubanga bino ebintu tebikwatagana entabo okubanga disagreement zaffe tezandikwataganya n'abaana. Abaana bandibadde basigala nga bafuna obuyambi bwabwe, bandibadde basigala bafuna upkeep. Omwana atuuka n'akugamba mami njagala kugenda kunsiba nviiri naye nga tolina ssente zaamuwa. Amawulire gano n'abakulu waggulu ab'obuvunaanyizibwa bagawulira paka ku mwana omuto wansi asobola okutuukirira omusumba Bugingo, ayogereko naye amuadvising nti ebintu disagreement ya Teddy ne Bugingo tekwatagana ku baana bammwe, akwate ssente abaweerere basome. Bwe kibanga kyekyo kyokka kyasobola okuba nga kyasigaza okubayamba kibayambemu. Nsaba okuba omulanga nga tetegukungula nga nkubira omulanga Minisita Nakiwala Kiyingi, Minisita w'abaana n'abavubuka, mbadde nkusaba maama yingira mu nsonga zino, kubanga abaana bange batuuse obutasoma. Mbadde nsaba maama oyingire mu nsonga zino, ne maama Rebecca Kadaga muyingire mu nsonga zino, kubanga abaana bange balina okusoma. Nziramu nga nkugamba tetugenda kunenya musumba kwawukana na mukyala we, kuba ekyo kyo tetumanyi kyabagatta, tetumanyi kibaawula, wabula tusobola okumunenya obutalabirira baana. Kuba abo abaana buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu eyabaleeta ku nsi, Katonda awe ku nsi, ekyo kyo tujja kimunenya. N'abaana mpuliddemu ensonga y'okurikodinga, ensonga eyo si nnungi. Temulondako sayidi ya kulwanirako
nwanireko maama nwanireko taata. Taata asigala taata, oba mubi oba mulema oba muzibe oba musiru oba mugezi, asigala taata yoyo Katonda gwe yakuwa. Ne maama era bw'atyo yaba yakuwa, kuba bangi nnyo ate abandyagadde okuba mu famire ez'ebbeeyi naye nga tebafuna na mukisa guzaalibwa. Embuto muziraba abawala bangi ze bajjamu ne basuula mu ttooyi. Omuzadde wabanga akkuziza n'ovaamu omuntu, ndowooza tewandimulwanyisizza. Gwe sigala ng'oli mwana, osobola okusalawo n'ogamba nze mbeera wa maama oba mbeera wa taata, naye sigala nga bonna bazadde bo. Ndowooza abaana abo bateeke na mu kisulo, fiizi zigendengayo ku ssomero nga za kisulo, ne tumanya nti tewali alina n'abaana. Ebintu bigende mu maaso. Ndowooza nti ebibiina bisobola okuyingirawo, ebibiina eby'abaana n'abakyala biyingirewo, bibatuuze abasumba, kuba bombi baali basumba, bakkiriziganye be batubuulira okusonyiwa. Bwe baba bo tebasobola kwesonyiwa, olwo gw'obuulira ekigambo nti sonyiwa mulirwanaawo. Kirowoozo. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. We out.